So we are putting up every kind of pressure, legal pressure. We are using all fronts, petition all courts. We are putting up civil pressure, civil action, demonstration, peaceful protests. We are petitioning development partners and international organizations. We petitioned the United Nations. We have petitioned the International Criminal Court. We have submissions to the questions that have been asked by the participants tonight. Yes, Bobby, Honorable Chaplain. Sorry, I think yes. Yeah. Apologies, comrades. I was having some technical challenges here. Now, I was asked when we are going to have our international tours. That is yet to be arranged. I find myself with quite a lot of work here. As you know, many of our people get motivated when our comrades visit them, but when I visit them, they get even much more motivated. And it has been my routine to visit comrades, especially those in hospital and in prison. Also, allow me to inform you that myself, our Secretary General, were actually blocked from accessing our comrades in Chitalia. Why? The reason we're given is we exposed the filth and they expose what our people are going through, and we don't. So we've been quite busy and meeting various leaders. So we will be informing you, of course, comrades, about our next international travels. Of course, the COVID-19 challenges have also been a consideration for us to hold our international travels. We were asked about our plan to spread our ideals and the party activities across the country. It was one of the resolutions that we came up with, and after this meeting, maybe you comrades can check out the details on my Facebook. I just posted them, but we have roots even further, because we know that everywhere people are, harboring NUP and people power ideals, but we need to connect with them, build our structures further to the lowest, and open up regional offices and then sub-regional offices. That's part of our strategy. And with your support, I'm sure we'll achieve it. Now, one system about propaganda being challenged, but I'll tell you the new effort by the Museveni regime to divert us, to guide us, and to derail us. And those who fall victim, of course, they fall victim to it. I've told you before that when you're fighting the dictator, you fight with one hand, because the other hand has to again be fighting off comrades that are stopping you from fighting the dictator. And that's part of the challenge that we've been getting. To see that some comrades actually allow the dictatorship to use them, because we know that if we are for a better Uganda in Uganda, then we need to direct all our efforts, all our moral weapons to the dictatorship. We are not each other's enemy. For a comrade to invest a lot of time and effort to discredit a fellow comrade, speaks volumes. I'm not saying that basajja omanyi tamali mirundi nga bwe nti yasoma propaganda and diversion
Museveni yamukozesa nnyo omusajja oyo. Kituufu omwana bamukubye tetugenda gaana naye omusajja yafuniddeko oluwenda olw'okuwugula banaUganda bonna atugye ku mulamwa. Musooke muwulirize mu history wa Africa eddiini gye bayita African Traditional Religion ge gamu ku maddiini agasinga ebiti. Kyova olaba oli ne wabeera ne kayirizike tosobola kumala gakalaba. Kyova olaba oli ne waba nti alina essabo lye lyasingira ddala okweka kabeeranga oba alikwekera ddala nga bitundu byakyamu. Okitegeera kati bannange oŋŋamba otya nti tamala emirundi siniya yabaddemu ssabo ebyagamba simanyi alina abantu be abatambala simanyi ngatto simanyi oteekayo 13 simanyi biki n'atwalayo kamera. Abasajja bano batuvuga sipiidi. Kati ono ye ali ku kintu kimu. Nze mukulaba okwangu omusajja ono ayinza okuba nga abadde aluzinze following kati ng'ali mu kufuna following. Manyi bano abasajja be balidde mu Uganda fact kubanga bo abasajja bali bagenda n'abakwata ne babakusa ne batafaayo ku nnaku ya muntu. Tunula mutabani wa mirundi kitufamu kuba naye laba eddwaliro mwali naye muganda wange oba muna-Uganda tunuulira abaana wansi ojjukira oli abawaliba oli abakubibwa abatasobola ku affordinga yadde ne panado naye laba ono waliwo abazadde abakabira ku zi TV abaana baabwe tebabalaba naye musajja mukulu ali wano awaga simanyi jambiya simanyi nyondo ntambula ne asidi simanyi mayinja simanyi nzaani ndi musamize simanyi ndi mulogo nja kubasuula eddalu akole tulabe kati ffenna tutandise kusharinga ebyo tugoberera ebyo tukomentinga ebyo. Mukama alina okukomawo ataase Uganda. But still, besides, baganga basirikale be bamukubye simanyi atugamba yiga simanyi biki. But the matter is waliwo omukyala gwayita nankabira is versing mirundi kubanga waliwo awo debate ey'amaanyi ey'owa sipiika era singa nankabira nsuubira yali ayiseemu kanakalu ndowooza yaliganyiza kuba sipiika ate bakuba bannange abasajja bano batufugidde mu bintu by'okutobuzaabuza mbabazi weyavaayo nankabira oli kusajja ya mbabazi naye kati mu kiseera kino nankabira olimubakuba akalu alikulaga nti atayagala nnyo palamenti eri agisteseswebuuza Uganda niyalikoyi abasajja abaasoma abayivu bali mu palamenti naye tebakusobola okuyamba nsi mukama. Njagala tutunuulire enkaliriza ensonga ya mutabani wa Tamale Mirundi nga Tamale Mirundi ye mwennyini embuga gyali mu kuvuga muki tutabaera nnyo ayagala kutuvuga bw'atyo kati nga bw'owulidde leero nti ate simanyi abalamuzi simanyi bakoze biki oli agaanye ono akoze ki nze ndaba komedi omuntu